tubadde tukola omulimu guno nga tulaba ebyo ebitongole byoyogedde naye nga si kye kituufu. Ekituufu ekitongole kirina mandate okutuwa permit ye UCC. Era meeting gye twabadde ne IGP yesterday, abakulu ba UCC bajje ne balambulula etteeka ne kibanga etteeka litulambika kubanga tukola na UCC. So mu mbeera eyo kwe kulaba nti nno twakkiriziganyizza nti bagenda kubanga wano webayisuyingira license. Etteekateritukoma abatakimanyi nti etteeka likoma bukomi kukomi. Etteeka lituwa ebbeetu okuba nti nno buli agenda okukola show afuna permit. Tubadde ekyo tukisiriikiridde naye kakati tukitusizza kuba bino bitulaba tusobola kubigenda mu maaso. Buli stage era ba promoters mukiwulire, buli agenda okukola omuzannyo, buli agenda okukola public entertainment olina okufuna permit. Kafomu kajja kuba kafulumye by next week, by this week. Yes. Ate permit ejja kutwala dakika ntono nnyo, si byakwe. Tetwagala kutta business zammwe. Ojja kujja otukakase, tukubuuza ebibuuzo nga tukutunudde mu face nti okakasa nti eno show eri bweti, classification eri etya, y'abakulu bokka, ya kiki, then tukuwe permit. Ng'erimu ebyo byonna bitukkiriziganyizza naawe. Kati nno kakutande ate okole ebirala. Awo ojja kulaba akatufaamu. N'olwekyo mumanye ate era tetwagala kwaba mujja kulowooza. Faamu aboogera nammwe tubadde mu performing arts for a long time. Okusookera ddala waliwo olukiiko olugenda okuyitibwa nga lwa promoter bonna mmanyi nti nno UNCC egenda okuluyita, egenda kuyita ba promoter bonna abali mu ggwanga. Kati yo ate egenda tulambika mu nkola y'emirimu bweri. Then naffe ng'abakola omulimu guno tulina okunnyonnyola bannaffe kubanga ffenna abategeka event na ategeka eggulu n'ategeka e Kampala tukozesa resources ezaawukanamu ne ffenna tuyita procedure y'emu. So tulina kulaba nti nno twerambika tumanye nti nno kakati wano na wano tulina kutambula bwe tuti so tusobola okuba nga tutuukaku. Abantu baffe babadde banyumirwa ennyimba ezo naye olwaliro bagamba nti nno baziweze. Waliyo ebifo ebirala ewabeera era abalabi nga babaddeyo nga abayimbi si be babadde banga ennyimba si ze zikubiddwayo ne basigala nga wakola. So nze ndowooza nti kino ate n'abayimbi bennyini aboogerwako oluyimba lwe twogerako b'ennyimba ezo twogerako zitwalira kikanga nnya nga zipafominga siteeza nti alina endala ezitali ezo. Kati saagala kulowooza nti abalabi ababaze okubalaba babazze kulaba lw'ezo nnyimba zibaba bayimba ebbiri. So nze ndowooza nti bwe kibanga eyo gye tulaze tukkirize tugondera amateeka tutambule n'ekyo ekiri mu kutuwabulwa abantu bajja kusigala nga batulaba era nga n'eggwanga lifunye ekyo kye tulowooza nti nno kye lyagala tutambulireko.